Newspack channel kwoli wabale kubanti nate oje kumiddeko mangi genkuletedde akkiriza tuberenga atugakuwa odi enkambwe efulumye abaana ba Pastor Aloysius Bugingo bawanda muliro ku nsonga za taata waabwe yavuddeyo n'alyoka agamba nti abamisinga nnyo. Akkiriza tuberenga tukuwa akatambi kano kagambibwa okuba nti nno munnange odiyo oba eddoboozi eririmu mbu lya Winnie Bugingo katuberenga tugakuwa. Ekisooka alimba bano wayogera nti mama alina ekikulukuto yalowooza nti ensi egenda kutulekawo ensi egenda kutukyawa egenda kukyawa maama naffe tukyayiremu kubanga ebyo ebintu byayogera ebyekikulukuto tyali talina byogera mu bantu kubanga abantu ebyo si byo birina obbagamba ebintu byali bya mu nnyumba naye novaayo nga ku maama waffe nga walina ekikulukuto kati kwegamba ebigambo ebyamuvaamu nga si byali badde ayogera. Obugabirizi bwa bulina ssente azirina naye ebiseera bye twamusabiranga obuyambi yatugamba nti talina ssente azimalidde ku maama waffe zazigende ku maama waffe naffe tukola ki netumuleka n'essaawa zino ali mugamba nga walina ssente agamba nga watali mu kutulaba agamba nga wamisinga Isaac ssaawa zino nenyalira Bugingo takyalirina Isaac afuna taata we omulala gw'alina kati ssaawa zino gwamanyi nga taata we kubanga nti ye yali yatulekawo dda nga yatusuulira yatuvaako nga tuli ku lwaffe ffekka kati ssaawa zino Isaac sinaye Bugingo Isaac alina taata we omulabirira kati talina buzibu bwonna kubanga kati atugamba nti atumisinga nnyo naye ng'ekyamazima yagambanga Uncle Richard Mbega mbu abegera maama wange n'amutwalira ebintu byambuyo omutwe gwali naye mu maka nga ye alowooza nti nno Uncle Richard Mbega maama waffe gwakolagana naye so era maama yamugambako aveeyo eyo amuwa omulimu eno omulala naye n'asigalayo kati ebyagwawo bye byagwawo sasiffe gajja gakubamu Uncle Richard alyokuba ye kati kwegamba ebigambo bingi emboozi nnyingi kyenabagambye ensonga y'ekikulukuto abaana tebayinza gyerabira. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Pastor Aloysius Bugingo bavuddeyo ne bamulagira ne bamugamba nti agende abeere ng'ate yeetondera abaana kwossa ne mukazi we. Akatambi kaakano omanyi okuyita poliisi eyo eyo poliisi eyo nejja neefulumya abaana ne babakuba abaana ababe mwami Kwezi nawulira nga nkyaye nawulira nga abaana ababe waliwo omukozi awo gwe yalagirira n'oyo oba omukozi oba yeefuula kyo bayalooza alifiira awo oba alikola ki naye musajja gwe Mukama akulaba ne baleetera abaana Mukama bw'atali mujja ate ne bwali mujjaawo agenda mubonereza ne baleetera n'aleeta poliisi n'egoba baagoba abaana ne babafulumya mu kikomero ekyo ng'embwa ne ŋŋamba kuva ku olwo by the way ku olwo lwe nafuna courage ne ŋŋamba Pachoto neeyita emirundi esatu ne ŋŋamba nkuyisa emirundi emeka Pachoto olaba bali musaayi gwe bagufulumiza bwe guto kati gwe gwani muno mwokolera that is the day lwe natandika okwambalamu kiri ekino ne ŋŋamba I must live here bw'obanga abaana be basobola bafulumya bwe batyo nza omukozi obukozi taata akole ekintu kimu yeetondere maama waabwe kuki byonna bye yamukola bye tutumanyi ne bye tutukola ki as a responsible dad ayetonde because the kids are angry, the kids are annoyed of what he did to the what to the mom so kati agende yeetondere maama nti mukyala wange nkola ki okufuna omukazi ow'okubiri si kibi naye okikoze otya kyekimuluma oba oli ekiriwa Teddy omukyala si yamuluma ono nedda kiki baamukola kuba Teddy yagana divorce bagikola Teddy ekimuluma kiki having wasted all your years to build somebody abantu bano Teddy ne Pastor Bugingo baliko mu bwavu nga tebannafuna ssente aji omukyala gw'obadde naye mu bwavu
ofunanga sente tomuyisanga kasasiro todduka buddusi Yes. I feel that was the problem. This woman has been there for you for 25 years. Akuzalidde abaana. Oddo otya ku kituuti n'omuvuma ekikulukuto. Even if it is me. Because if kiri nakyo. Omuntu bw'akwata ku maama wo. You fight back. It's natural. Kikiri ku baana. Yes. Abaana kye bakola is a natural instinct. Omuntu bw'amanyira maama wo, omuntu bw'ayogerera ebibi ku maama wo, you fight back, even if it is your dad. Gwe teriyo baana bakubye bazadde baabwe masasi, abasse kitaawo baba bakubye lumpeni. Abakubye taata. Omugole mumutegerera ddala bulungi. Mrs. Luzzi erinnya eryo linzibuwaliramukko naye kansubire nti no. Ndyogedde mu butuufu bwalyo. Kaakati munnange poliisi yeevuddeyo ne balyoka bagamba nti bali mu kunoonya musajja, bali mu kunoonya Mr. Luzzi mbu ku nsonga z'obufere mbu yafera. Wekitegeera bwe bityo nno we biri ate erudde eyo. Kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Abadde naffe eri mu poliisi yaffe ya Katwe nga ekimukwasiza omusango gwa okulya ssente mu bukujukuju. Okay. Oba obtaining money by false pretense. And ye ne mukyala gwe bayita Namasolo Mangadalena. Waliwo omukyala gwe bamuguzisa empewo. Nga bamuguza ki? Ttaka. Okay. Naye nga mpewo. Mu sayidi z'Amakindye. Omukyala ono bamuyita Shamim Nabanja. Okay. Yabawa olukadde 6 nga aluze ne munne bagenda kumukuza ki ttaka. Oluvannyuma mukyala Nabanja naye bagamba nti kangendeyo ku ttaka gye banguziza ssente zino. Okutuukayo ate yasangayo abantu balala. Bali gwe yasangayo n'ababuza bo bani bali ne babagamba nti mukyala sirabika nti gwe oli mwawantu wa kyama. Bwe tuddayoko ewa Pastor Aloysius Bugingo full figure ye yafuuse omwogezi wa Pastor Aloysius Bugingo ayina kyagamba wano. Ng'omulamu yava mu magombe g'abakulu mu bufumbo eyalimu eri mutana y'abalamu. Bugingo omulamu wabayogedde ku baana be tekitegeeza nti talya tanywa teyebaka. We call that being spontaneous. I'm specialist. Come on. Some people I'm not a common. I'm not a communist here. Babuza ko nibagati mwasiza mutya. Omukyasuza ni makulu ajali yabisenda musubalo za Bugingo. Bali okay. Bali abanya beba kera balamu. Bamuvinga bambala banyirira. Nemanju bagenda. Namufukira omuntu swaitani amaji abamu mwino bwana temanje mwabuleka mwabasula mutoyi mwabasula mu myala abalago bazala muto maina linya tebwatuma namanya nobugati babungula Bugingo abaddawerera abanenga basomera mu America basomera China basomera Canada naye monna mutinyolinga naye afadda avudda yayogera naye ava mu chachi yalemu yajja olw'obwenzi yalemwa abantu abasinga mu machachi nga mwekwanira abasumba mwekwanira ba ashazi mwekwanira abasajja bali next to wasumba abalamu jana ebigendererwa ng'abadi baddamu inaga kolimo none mwana okusaba okujja mu gunnya none mu okusaba okufuna wuwo n'obeerawo ngoze nampaana mu chachi buli ayambala obulungi tomwagala ayingira mu tomwagala n'obeerawo nga gwogeya buli ayingira bimwe bingana okusaba otuuka mu chachi ne bakufukirayo leke ne ba asaba mu bafuuka ekizibu mu ba pastors abamu
Nogenda kulaba omusumba asa nakufukira yoleke nafuuka nga Yesu wensi nafuuka Katonda wa kuno nga sige na musumba ozze kulaba musumba ine bizibu asa nakufukira ekimpeneggo nze ebintu ebimu bingana kugenda mu kyakirasi ntwala kimu kya 10 nakwebaza nasabirwa Katonda mumanya ayita linnya lyange nasabirwa ate kasito believing mu Yesu Kristo Solomon Seranja ebibye nno si birungi oluvannyuma lwa audio okufuluma nga munanga ali mu kwogera ne Saidi Chiki. Saidi Chiki we ayitibwa Joani. Joani munange audio kafulumye nga amulaga omukwano gutya. Alai abasajja babaneravu. Babaneravu abasajja laavu gyatalaga mukazi wa waka. Katubeere nga tukuwa akatambi. Hey, Sherry. Jiki mukazi wakubye kiboko. Wa. Sherry olabye dina yange gye nkuweereza. Wanzi? Olabye dina yange gye nkuweereza. Oh, yeah, thank you so much. Did you see it? Yeah, bajja kwaki? Bajja kulesa emmere mukama yalo osulinga okutana. Did you see it? Hmm? Did you see it? Yes, thank you so much. I was wondering. You didn't bring my name. No, you did not. Hey, should have. I do. For real, you did not even bring your number. Oh, because I'm on MTN. You know, because when you send me money from MTN to Airtel, like, is it through some other number, Nezija? But it has a Montreal, then it is a Montreal. Yeah. Thank you so much. Come on, there, watch it. I love you, Joe. Thank you. I feel remembered. Last time you told me you love me too. I was so happy. Okay. I love you too. I love you. And I finish off. When? I love you. And this is my number. I love you. Those more women have attended so fasting. Their husbands in the actually did it my number? Did it my number? Okay. Just tell me you love me too. Bye. I love you. Bweteyongerayo munange etali yawuna avudeyo n'akambuwala agambye nti ye tali lubuto. Jjukira nti waliwo ekifaananyi ekyafulumye nga kiraga nga ali olubuto agambye ye tali lubuto. Okitegeera bibino nabyo okatubeere nga atubikuwa. Guys, I'm not pregnant. Wait, you know someone got my video from here. I'm going to check it. Now editing a whole bottle of way. Now today that's for a crop top. Oh my God, I look pregnant. Guys, I'm not pregnant. If I was pregnant, you guys would know. I mean, you naturally look pregnant every day. It's fine. You can tell no lie. You need to go to the gym, girl. Girl, I need to be back. I got an injury. That's why I'm not going to your legs, yeah? No per se, but they had to do something with my back, yes. But I'm going back to the gym next week. I'm feeling much better. Are you sure you got that injury because of the gym? Or because of... I would say both. Both contributed to the injury, but yeah. You guys be on some freaky icky stuff. You would find we are children of God. Imagine. Okay. And we've not participated in that act. We are giving our bodies to Jesus Christ. My body is a temple. Bwetugendako ewa Pastor Bugembe wuno avudeyo ne listi y'abasumba. Jjukira nti Pastor Bugembe ayina concert. Kakati yagambye abasumba baveeyo bamuwagire. Avudeyo ne listi y'abasumba basubira okuba nti no munnange tebayina butamugulaako tiketi. Katukuwa akatambi. Nina abantu besubira okungulako tiketi. There are people that I expect to buy tickets. Nga Pastor Kayanja. Pastor Kayanja Junior. Yuza itatera kubira mbintu ebire. Tomanya munange. Ne Junior yebadde wange. Zayo mutwalira otya ticket. Anza nokulaba mu muzima nga waliwo ekikutta. Yagenda wa Junior ne mkyala we bakwano bange. Ne bali muzeeyo amafuta manyi.
Ochimyechi. Abantu bajja kuzukiza bafugo leta ticket. Zakaya nyazo katoli serious. Anyway, nsubira pastor Ujingo. Okungulako ticket. Pastor Ujingo ne Pastor Susan Makula mbalaba. Mutangulako ticket mukama abalaba. Kuba muli ba neighbor. Bible gamba love your neighbor as you love yourself. Pastor Grace Rubega Fanero oyo pastor nga wagira abantu wabula Pastor Grace n'otampagira ku show tujja kujja kufaniro n'ebipande tugete tulibeera bira Bishop Nasani Embalala nyera kubasoma wano Pastor Wire Embalala nina abantu bange Pastor Chimuli Senior do you love Pastor Michael katata watu wagira agule concert agule ticket ngenda kujja wano buli musumba atampagira nampagira ngamba soma twina bati ayina mutata buli mulaba banga asirina mulero nenja kuwagira olala ajja kujja kuyimba oyo naye ngamba jagula tebo Pastor Tom Mugerwa Pastor Tom bwati bayogera mukama mumpagire ku kivulu. Do you love Pastor Tom, don't you? Come on, clap for that man of God. Saba Pastor Tom mumpagire ko ne radio yonna. Mchala Pastor Tom she's always treating me well every time I meet her. She's always kind. And I love her. She's always like, I'm praying for you. I'm praying for you. Njakuba itamu abasumbo muko. Pastor Serwada samogede. Dr. Serwada oyo sinebo simogera kimukakatako. Bishop Chiganda, it is comparatively. Mama Cindy and Bishop Chiganda, it is comparatively to support me. That says the Lord. Mama Cindy Chiganda is amazing. That lady is a woman of God. Buli wenda abamchala Cindy Chiganda nesabirwa. Kwegamba omuntu ofuna oti omuntu ategeera bwoti. That lady is next level. Trust me. She is. Amen. She is. Aba bachala bwe bali mchala Apostle Mitala, mchala Eva Senyonga, Pastor Senyonga. Pastor Senyonga mwaba nkwatako nga ntandika okuyimba. Kati bwe mutajja mu kivulu simanyi oba muggulu mugenda. Mama Eva Senyonga family eyo bameya bamamba bajjukira abo batukuza abo meya Kawempo oyo mwami Serunjo group eryawo Mami Margaret banai naze kusaba njakubayitamu ate nja kudda mbabulira ab'omutima ombi n'ab'omutima omulungi bagayo oli yannyambye nsaaga naye waliwo pastor wa KSTV Pastor Solomon oyo musajja edda nnyo yatuwa engatto wano ne tuwa abantu bamulekwa very good pastor. Pastor Chiwewesi, Pastor Namutebi Chibakakataku kuba be batuzaala. Pastor Chiwewesi y'omu ku basumba b'enkubira ennyo mubuuzeeko ate takyukanga mwebala omulimu bannange. I love Pastor Chiwewesi. I love Pastor Nam. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuleetera amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.